Mwasibe mchano bannaffe amawulire gaffe gaagano nga okugabasomera ze Helen's Mentor wano LMTV era kantandike n'emitwe emikulu. Omwana w'emyaka 10 ne maama bafudde Butwa. Ebyabadde mu Kampala nga bakwata Kyagulanyi. Taata w'omwana eyatulugunyiza asanyuse ku by'okukwata mukazi we. Ebitiisa ku mukazi eyabadde atta omwana. Okujja kwa Ssemujju ku kya sipiika kutyemudde aba gavumenti. Buganda ekyusizza ku ngeri gy'egenda okunoonyaamu Federo. Engalama egwiridde kubasabira ku Fidodido. Mengo efulumizza pulaani y'okumaliriza amasiro. Bajjajja bookezza ebintu by'omuzungu abadde asenguse nga tasasudde. Muwala wa Butwa ayanjudde. Omukwano gwa Juliet gutuuse okukozesa Nisenri ekintu era nga ge gano mu bujjuvu. Omukazi abadde anaatera okuddayo ku kyeyo alidde obutwa ne muwala we ow'emyaka 10 ate ye muganda we gwe babadde babeera bombi ali mu ddwaliro ataaja. Babadde mu church zone we bakazaako ku mabanda e Kabowa mu munisipaali y'e Lubaga ku Sande. Maama bwe yasangiddwa mu nnyumba ng'afudde kyokka omwana we ne muganda we nga bataawa era ebyembi babadde bakatuuka mu ddwaliro omwana n'afa. Hadija Namuyanja ow'emyaka 27 abadde yakadda okuva e Sweden gye yafudde ne muwala we Husna Ssemujju ate muto we Mariam Namuyanja ajjanjabibwa mu ddwaliro. Ekyavuddeko abafamire eno okufa tekinnategeerekeka ng'abatuuze abamu bagamba nti bandiba nga baalidde obutwa ate abalala bayinza okuba nga bagamba nti bafudde kiziiro kubanga baguddewo ennyumba nga mulimu omunanansi ogufumba ku ssigiri. Isaac Ssewankambo akulira ebyokwerinda mu muluka gw'e Kabowa yagambye nti abafudde babadde bapya ku kyalo era babaddewo okumala wiiki 2. Yagambye nti nabo bakyebuuza ekyalese obuzibu n'ategeeza nti bandiba n'obuzibu babufunidde ku mulimu gy'abadde akolera. Jessica Natukunda muliraana w'abagenzi agamba nti maama w'abaana abadde akeera n'agenda okukola nga babadde tebannamanya nnyo wadde amannya gaabwe kuba babadde bapya ku kyalo. N'agamba nti bazuukuse ku makya ng'ennyumba y'ensibe ne basooka kulowooza nti oba yagenze ku mulimu nga bulijjo. Kyokka zaabadde ziwera ssaawa 7 ez'emisana omuwala yavuddeyo n'aggulawo oluggi n'agwa mu mulyango ng'awoza kimu bambi mu nnyambe. Twamubuuza kyabadde nga ekyokka kyayanukula. Natukunda yagambye nti yayise banne abalala era omu n'ayingira mu nnyumba ne basanga ng'omukyala afiiridde ku buliri ng'omwana omulala abadde mu nnyumba akyalimu akasa ne babadduusa mu ddwaliro lwakuba nti ekyennaku omwana lwatuusiddwa ku ddwaliro n'afa. Poliisi yaggyeyo omulambo n'egutwala era obba w'omugenzi Ibrahim Ssemujju ng'ono abadde bba wa Hadija Namuyanja yategeeza nti mukyala we aludde nga yagenda ku kyeyo mu Sweden gy'abadde amaze ebbanga ery'emyaka 4 n'ategeeza nti oluvannyuma lw'okubalukawo ekirwadde kya COVID-19 yasalawo okudda kuno okulinda embeera eterere ng'abadde ategeka kugenda Canada gy'abadde afunye omulimu. Ssemujju yategeeza nti bwe yadda kuno abadde abeera waabwe ezirobwe ku kyalo Janda. Yagambye nti engeri gy'abadde akola ku mpapula ezimutwala e Canada abadde yasalawo okufuna ennyumba gy'apangisa ng'abadde abeera ne muwala we eyafudde wamu ne muganda we Mariam ali mu mbeera embi. Yagasseeko nti baasembyeyo okwogerezeganya ne mukyala we ng'amubuulira ng'omwana bw'agenda okumuzzaayo ku kyalo ezirobwe ewa bazadde be n'amusaba okumuwaayo ssente z'obuyambi.
Awo oluvannyuma lw'abadduukirize okumenya oluggi ne bayoolayoola abaana ababiri abaasangiddwa mu nnyumba nga bataawa ne babatwala mu ddwaliro e Lubaga. Kigambibwa nti abasawo baasudde nti abantu bano bandiba nga baalidde obutwa. Abooluganda bwe bagenze okuggyayo emirambo mu ggwanika e Mulago babategeezezza nti nno abafu baabwe balabika baafudde kiziiro. Kyokka ebbaluwa eyakoleddwa abasawo mu ggwanika e Mulago yalaze nti baafudde kiziiro, ekintu ekyatabudde abafamire nga beebuuza nti obutwa n'ekiziiro bikwataganira wa?